oli mukulaba television ABS ekuwumuza ebirowoozo. Kyukira munno omugambe nti gundi oterezanga erinnya lyange. Tell your neighbor, you fix my name right. Augustine. Litereze bulungi. Augustine. Okyabula mulitereze bulungi. Augustine. Oterezanga erinnya lyange. Augustine. Nzani? Yiga. Wekawala. Excellent. Promoted to P6. Ateyo nga tuvuddeyo mu kuwumulamuko bannayuganda ab'enjawulo abazze babulibwako abazze bakosebwa ku by'enkulaakulana basabye gavumenti ebayambe ekomyewo ebintu byabwe ebyabagibwako omuli ettaka wamu n'ebintu ebirala bingi. Omusasi waffe yabaddeyo kabituwe mu bujjuvu. Ab'ekitongole kya Transparency International Uganda nga bali wamu n'abakiise ba Paalamenti wamu ne ba RDC okuva mu disitulikiti ez'enjawulo kuno kw'ossa n'ab'ebitongole ebirala bavuddeyo okutunuulira engeri enkulaakulana gy'akosezaamu bannayuganda naddala abawansi nga basinkanye ku Imperial Royal Hotel mu Kampala ng'ensinkane ne baddemu n'abamu ku abo abakoseddwa enkulaakulana. Bano nga bakulembeddwamu ssenkulu w'ekitongole kino Peter Wandera bagamba nti mu nsisinkano eno bagendereddemu okutema empenda okulaba nga enkulaakulana tekosa bantu mu ggwanga ennene engeri gyekosaamu abantu ba bulijjo naddala mu by'ettaka. Weewaawo enkulaakulana yeetaagisa naye waliwo olumu webeera n'enkulaakulana eno nga tofudde nnyo ku bantu osanga bakosebwa kinene. Ono agamba nti basazeewo okwegatta n'ebitongole ebirala okusobola okulaba nga bafuna amagezi ag'enjawulo okunogera ekizibu kino eddagala era nti amateeka gateekebwawo okulondola ensonga z'ebyettaka tegeetaaga kukyusibwa wabula geetaaga kuyisibwamu mu nkola. Nga Transparency International kati tusalawo nti twegatte baleete amagezi agaabwe naffe tuyetaaga ffe tukwatire wamu kubanga byonna byonna bikwata ku ffe ffenna. Mbaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Nakaseke Saala Najjuma agamba nti gavumenti esaanye ebeere ne pulaani singa ebanga erina enteekateeka yonna ey'okukola enkyukakyuka olw'ensonga nti abanene mu gavumenti bakoze kyamaanyi nnyo okutabangula abantu naddala ku nsonga z'ebyettaka nga bakozesa ofiisi zaabwe ne batiisatiisa abantu bw'atyo n'agamba nti akakiiko k'ebyettaka kateekebwawo kakoze kyamaanyi okumalawo emivuyo gino. Naye lwakubanga bano bakozesa ofiises zaabwe okutiisatiisa abantu sijja kukiteeka ku president wadde abakulira they are doing it as individuals I'm sure. Akakiiko ka Honorable ka Justice Bamugemeire wadde tetunaba kufuna report evaayo gye kali naye I'm sure balina kyebakozeeko so tulinda report how far is their report n'engeri gyegenda okuyambamu abantu baffe naye nga abantu banyigirizibwa ku bintu by'ettaka. Janet omutuuze ku kyalo Nama ekisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono y'omu ku banyigirizibwa olw'enkulaakulana eno ng'agamba nti yatwalibwako ettaka lye emmere ye yasaayibwa era n'asibwa ng'ono yatwalibwa mu kkomera gye yasanga omusirikale yamutiisatiisa ng'amugamba okwesonyiwa eby'ettaka. Esaawa yatuuka nga batunda wantu wange nga nange ŋŋaana okuvaawo kati akasamba tukuwe kaava atandika mu kuteba ebintu byange ogenda ku poliisi oli omukazi akatereka munne ng'ayogera n'abasirikale ogenda okulaba nga ebintu byo bifa. Nambi agamba nti bafunye kuyambibwa kumala okuva mu bitongole bya gavumenti eby'enjawulo era bw'atyo n'asaba okuyambibwa addizibwa ekibanja ekyatwalibwa era ne mutabani we yasibwa kati emyezi 6 emabega ayimbulwe. Ekibala kyange nkyagala kubanga bwe twali mu kkomera bajja ne basenda buli kimu n'emmwanyi byonna n'ebitooke byonna ne babisenda kati baateekawo kasooli waabwe. Wamu n'eggulire lyaffe eryo katugendeko mu kuwumulamu tukomewo n'amawulire gaffe agavudde ebweru w'eggwanga wamu n'ebyemizannyo ne munange Bakishi Muhammad atawa oluvannyuma tukutuuseko eggulire lyaffe ery'ebifa mu nsiko tovaawo. Kyukira munno omugambe nti gundi oterezanga erinnya lyange. Tell your neighbor, you fix my name right. Augustine. Litereze bulungi. Augustine. Okyabula mulitereze bulungi. Augustine. Oterezanga erinnya lyange. Augustine. Nzani? Yiga. Wekawala. Excellent. Promoted to P6.